okutuukala ebyokulonda mu Masaka City. Omukyala Sara tukwaniriza buze kubatuuliza. Abatuuliza mbeebaza nnyo tuwuliza era nsanyuse nnyo okuba nti muli amatumu gagudde. Tuze wano kubabuulira ku roadmap yaffe nga bwegenda okubeera nga twetegekera 2026. Tuli wano tubannyonnyole biki bye tugenda okuba nga tukola paka olunaku luli mulinda olunaatuuka. Kale mukulu Asimwe Nicholas, soko tuwe overview kakiiko k'ebyokulonda. Kati akakiiko ebitono tune ebikwata akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kati akaliwo katandika dda waliwo ekiseera kya legiko. Legiko eyo katandika ate nga kalonda aba representinga constituencies ezeddako nga tugenda okunoonya abanaafuga mu budde obw'abazungu nga bavaawo. Ne kagenda mu maaso mu budde obw'ekinaana 79 ne wagendako akakiiko aka Paul Muwanga. Ako akaorganizing aka military commission nekavaawo ne bagenda bakalala akalondesa obululu obwa kinaana. Oluvaawo eno gavumenti gegenzeeko 89 ne wagendako akalala. Bwe kavaawo kati ne wagendako akazizi Kasujja. Akasooka okutegeka okulonda mu 96. Akasooka okutegeka mu 96. Bwe kavaawo ne wagendako Sikikundu si yajjaawo. Akabwayi. Akabwayi was the first. Ne wagendako akazizi Kasujja. Ne wagendako Kigundu. Kati waliko Mwami Bakama yaliko akakiiko ako akaliko kati. Kekalondesa akalulu akawedde aka 2016 n'aka 2021 kati tulowooza nti kajja kulondesa ne 2026 gwe waba karenyuwinzi. Ekitegeeza gundi enaatera okuggwako. Etaamu yaabwe esooka balina okufuga emyaka 7 ne babongerayo etaamu endala. Omukulu gaba asiimye okubongera. Gaba tasiimye ateekako abalala. Naye the term of office is 7 years nga renewable once. Bwebanga tasiimye ateekako abalala after the 7 years. Tuli ku roadmap. Mu bufunze kyeki? Roadmap ze nteekateeka n'emitendera ze tuyitamu okutuuka ku kalulu akali ak'omu maaso aka presidential n'obulala nga tumaze term of office eno erimu kati. Tulina ebintu bye tugenda nga tukola twagala kwanjulira abantu nti ku budde buno tujja kukola kino, ku budde buno tujja kukola kiri, ku budde buno tujja kukola kiri paka nga tukubye akalulu. Nti yenteekateeka ezigenda okukolebwa n'obudde bwe zigenda okukolerwamu mpaka kutuuka mu kukuba akalulu. Egyo tuyita roadmap. Mukyala Sara, biki ebiri mu roadmap eno? Tubive ku ntono nga bwe biri. Tugenda tandikira ku ki? Tugenda kikola tutya? Tugenda kikola ddi? Tugenda kikola naani? Kakati ssebo nsanyuse nnyo okumbuuza ekibuuzo ekyo. Bye tulina okukola biwerako biringa ebintu 14. Mbadde njagala mukama wange ono asooka atangazeemu ku bina ebisooka nange nyongerezeeko. Mukulu Asimwe, tusooka naki ddi? Kati tujja kusooka n'okurikuluutinga abantu abanaatuyambako badi work staff abanaatuyambako omukutebekanisa okulonda bwe tutera okuyita ba supervisors ab'eparishi n'abe sub county abeegombolola n'emiruka. Ate tujja kuba traininga nga wekiragira ate kwegamba batuyambeko okumulioganizinga polling stations eziriyo. Bano specifically bakola mirimu ki? Betugenda okuwandiika bano betugenda kurecruitinga oba kuw'emirimu. Bano bajja kuba batuyamba okugenda mu byalo eri wansi nga balaba kiki ekiriyo, nga balaba ba LC,
nga balaba abantu nga babakunga nga babalaga polling stations eziriyo nga bababuuza kati polling stations zino wano weziri muzaagalawo oba muzaagala walala waliwo polling station ennene ekyo mwagala babaganyemu oba temulina buzibu waliwo polling station eri awantu awajjula amazzi nga mwagala eveewo egenda ku lukalu oyinza n'osanga waliwo nga mu kulonda okuwedde polling station yaliwo nga kati bazimbawo ekintu nga abatuuze tebannaba nakutegeera nti kuluno tunalonderawo kyekyo kyenyini waliwo wosanga bazimbawo waliwo wosanga bali nga balondera nga mu compound y'omuntu n'omuntu nga takyayagala nti balonderewo kati ebyo byonna bano be batuyambako okubigazalinga okubikunga kuva mu bantu ne batubuulira naffe ne tulaba kyetukolawo ekyo kijja kubaawo ennaku 29 z'omwezi ogwokutaano 2024 okutuusa ennaku 27 y'omukaaga 2024 ekyo kya recruitment na training. Ekyokubiri kuva ku ekyo wajja kubaawo okutraininga okuyita abakozi ba electoral commission abali permanent kubatraininga e Kampala omubikwatagana n'okudemarcatinga oba okusalaasala ebifo by'okulonderamu n'okuorganizinga polling stations okuteekateeka polling stations ne bajja kutuyita batuyigirize okumala okutuyigiriza tugende mu field tutandike okuorganizinga okwo eyo nteekateeka ejja kubaawo ennaku 13 omwezi ogw'omukaaga 2024 kutuusa ennaku 15 y'ogw'omukaaga 2024 ekinaddako obudde si butono eyo training just training ennaku nga 3 training yaba permanent staff abajja kuba nga bakulira mu district nga bacoordinatinga ne supervisors n'abalala abekikwatako. Ekyokusatu wajja kubawo regional engagement workshops on strategic roadmap. Kati wajja kubaawo abantu betujja kuyita ku regions. Tulina regions 12 mu Uganda. Eziri mu regional offices za ezamu ez'ebyokulonda. Kati ku region awo we bajja kuyita abantu bekikwatako nga ba RDC nga bakaawo nga ba opinion leaders, religious leaders n'abalala bonna kubandukula ebintu byonna ebinaakwatagana na road map okulonda kwona demarcation of electoral areas and organization of polling stations. Ekyo kijja kubaawo ennaku 22 omwezi ogw'omukaaga 2024 n'okutuusa lujja kuba lunaku lumu ekyo kijja kubaawo. Kaakati nja kusaba munange omwanjuzi bw'onzikiriza ayongeserezaawo naye oba tolina kyongamba byeŋŋamba bingi naye nja kubijja katusoke tufune mukyala Saaron ate atwongereyo ku nteekateeka nga okutandikira we tukomye mu gwamukaaga bamaze okuba traininga bammwe ba stakeholders twogedde nabo ndaba ng'emirimu egitandise kati awo ki ekiba kiddako kati mu gw'omusanvu waliwo kye tuyita demarcation of constituencies and electoral areas bye ebifo ba members of parliament bye beesimbako bye tuyita constituencies ne electoral areas ba councillors bwe beesimba. Kati ate tujja n'okuba kye tuyita reorganization of polling stations. Lindako katono. Demarcation of constituencies okudemarcatinga ebifo okulaga ensalo y'ebifo by'ababaka ba paalamenti we beesimba. Olwedde tuzimanyi. This is wastage of resources. Zino sente kale zimugenda okwonona kati onjogeramu omuntu wa bulijjo. Olwedde ensalo tuzimanyi. N'oluusi oyinza okwesanga nga waliwo ze baayongeramu. Wakati w'okulonda kuno kwe tugenda. Olwedde ze muba mumanyi obukozisigala naye ate waliwo oluusi ze basalamu. Nga balaba oba abantu bangi nnyo
ngaye mupya zitowererwa okukulira abantu abo ne bazisalamu kati kyova tulina okiddamu mutoolako ddi okutoolako kuki constituency lwaki mwongera anti abantu lunaku beeyongera okukola abakyala beeyongera okuzaala ne baweza 18 years ne bakula buli lunaku buli lukya akalala eno mandate y'akakiiko k'ebyokulonda oba mandate ya parliament eno mandate y'akakiiko k'ebyokulonda okulaga ensalo eziyita because such that bano abaagala okwesimbawo amanyawo wagenda okwesimba nekyagenda okunoonyeza akalulu kati ekyo tukikolera wamu n'okutereeza polling stations ono wabadde annyonnyola nti wabeerawo nga waliwo developments ezimba enguudo kati polling station oba nga balina okukola ki nga balina okugisengula kibaawo mu mwezi ogw'omusanvu nga nnyo omwezi ogw'okusanvu 2024 paka nga 13 omwezi ogw'omusanvu 2024 wiki namba nakumwenda kati bwe tuva ku ekyo ne tugenda ku general update of the register kye tuyita abantu okwewandiisa kwewandiisa abantu okwewandiisa waliwo abakaweza emyaka 18 abataalonda mu ate nga baagala okulonda nga bajja nga beewandiisa n'abaagala okukyusa ndowooza exactly transfers wezigiramu awo oba ali olondera mu disitulikiti ndala oyagala kukyusa kudda mu disitulikiti ndala abamu oboluusi oba wali opangisa mu Kampala kati n'ogula mu kyalo nga gyoyagala okubeera okulondera kati awo bonna balina okujja tuba ne forms ez'okufiiringa ng'olaga woovudde newoyagala okudda ekyo kyakubaawo nga 3 January 2025 omwaka guli ogujja nga guweddeko guli nga gutandika paka nga 24 omwezi ogusooka 2025 kino mukiwadde okumpi mwezi enaku bulijjo zibeera enaku 21 zetukozesa mu exercise general update era ziri 21 naye emirundi egisinga wesanga abantu ate basaba okwongezaayo omanye abantu bajja nnyo nga ate tuli kumpi kumala ne bajja mangi layinzi ne zibambawo ne bagaa ate mutwongereyo so ne twesanga twongeddeyo naye wano tukawo kino ekifaananyi babeere aweya luno bajje mangu baleme ate kujja munaku zizimbayo kati era wano wabeerawo tukola enkaala z'abavubuka tubayita aba special interest groups abo mwe tutwalira abavubuka abaliko obulemu n'abakadde n'abakozi tutegekeramu registers zaabwe nabo beewandiisa bajja beewandiisa mu byalo byabwe kino tukikola ku parish bano abavubuka abakadde n'abaliko obulemu n'abakozi bo bakikolera ku kyalo naye kati ku byokwawandiisa kwembadde njogerako kwa general update n'okukola transfer tukolera ku muluka abakozi baffe babeera ku muluka ababa babikolako naye mukulu wa simu kankuumuzemu katono mukyala sala mukulu wa simu waggulu awasooka mu exercise esooka application tuzireetedde kuwandiika bali betugambye abagenda okuyambako abagenda kuyambako advert tukiteekamu nga buuzayo weeks 2 kitegeeza nti ejja kujja mu gwokuna mwena zijja mu gwokuna tuteekako advert ne baleeta gundi ne baleeta applications zaabwe ne tushortlistinga ne tuteeka mu noteboards ku magombolola zaabo bano be bayise be shortlistings
kalisita akatono bapurayinga bangi naye nga tulina okusunsulamu okugyamu bamu bano netukola shortlist netubayita netubawa olunaku gwe tugenda kukolera nki bagenda kukolerako interview awo 29 lwe bajja kukolera interview actually olunaku gwolaba bwe bayitamu abanayitamu tubategeeza olumala okubategeeza tuteekako olunaku lwa training so it is between that period 29th and 27th omukadde ako tulina okuba nga twasunsuddemu netufuna abetugenda kukolesa tuba traininze ate tuba deployinze. Yes. Okay. Leka kambuzeemu okuva kati nga 22 ogw'omwenda paka nga 29 ogwokutaano omwaka ogujja electoral commission ekola ki? Kati what are you really doing at those offices? tuli nga saawa zino tubeera tuli kusaza mu trade fair, agro business trade fair. Yes. Tuli kwandikula abantu ebitukwatako, tukwandikula abantu responsibilities zaabwe, tuli kwandikula abantu electoral commission kiki kyekola n'okubategeeza nti balina obuvunaanyizibwa bw'okugenda okuba akalulu n'okuteeka abeekulembeze baabwe kubawulira kye baagala. Kyekimu tuli kugenda kati mu masomero wonna, mu secondary schools, mu institutions, mu universities nga za Muteesa n'awalala wonna tuli kugenda, especially secondary schools and universities, nga tugenda nga tubanyonyera kukwata ku electoral commissions, duties and responsibilities of a citizen n'ebirala ng'ebyo n'okubabuuza kiki kye balaba ku electoral commission, where do they want us to improve, where are they happy with us. Ekyo kyemuyita civic education. Yes, civic education, voter education. It is the same thing. Voter. It is almost the same thing. Voter education inaweza kusomesa abantu ebikwata ku kulonda. Civic education kwe kusomesa bannansi ebikwata ku buvunaanyizibwa bwabwe. Kati akembadde noonyamu ndaba muteeka obudde bungi mu kutusomesa ebyokulonda ne mutafaayo kutusomesa buvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi mu byokulonda abakulembeze n'ebirala n'ebirala. Civic education kuba mwalibadde mwagitandika dda nalibadde nakola dda puroguramu nga nakoowa n'okkoowa mwalibadde temuva na ku leediyo n'obulangu bwalibadde tebuvaawo. Bwe tuba tukola voter education nga tuwira ebyokulonda twongerezaako ne tubabuulira obuvunaanyizibwa bwe balina, lwaki balina okulonda abakulembeze. Tubigatta bibiri tubitwala bibiri era tukikoonako ekyo tetuyinza kukyerabira. Ampuliriza oli ku leediyo Budweyo omuntu wa bulijjo. Tuli mu kuyita mu nteekateeka ezirina okukolebwa oba akakiiko k'ebyokulonda ze kalina okulaba nga zitutambuza mpaka mu kulonda okwa 2026. Tubadde tukomye ndowooza ku nteekateeka ya namba 6 okuwandiisa aba special interest groups omuli abalema, abakadde, abakozi n'abavubuka. Bwe tukomawo tugenda kutandikirawo we tukomye tulaba ate enteekateeka eno oba road map eno ebirala bye tutakonyeeko tugenda kubikoona. Oli ku leediyo Budweyo omuntu wa bulijjo, emboozi eno zituuliddwa akakiiko k'ebyokulonda the electoral commission. Tujja tukomawo tuvaawo.